Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Obwapulida okubeera munnabyabufuzi, obusawo bw'abaana n'okubeera eyeebuuzibwako ku nsonga ez'enjawulo, byonna ng'obitadde ebbali. Hillary Rodham Clinton mukyala muwandiisi wa bitabo, azze awandiika ebitabo eby'enjawulo ebikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo, eby'obufuzi, abaana, omukwano n'ebirala nfofoolo. Ebimu ku bitabo by'azze awandiika mwe muli ekya It Takes a Village kye yawandiika mu 1996, ng'ekitabo kino ky'abaana ekibayigiriza nti omuntu ne waba wa mukyala atya ayinza okuvaamu ekiramu. Ekirala kye kya The Unique Voice of Hillary Rodham Clinton kye yawandiika mu 1977, An Invitation to the White House eky'omwaka 2000, nga kino kinnyonnyola akawonvu n'akagga ku bulamu bw'okubeera mu nnyumba y'obwapulezidenti. Living History kye yawandiika mu 2003, Hard Choices ekinnyonnyola ku kusalawo okusinga obuzibu naye nga kugenda kukutuusa ku birungi. Ekitabo ekirala kye kya Woman in Charge n'ekirala eky'omukwano kye yawandiika ku bbaawe ekya The Secret Life of Bill Clinton. Omukyala ono yeewuunyisa bangi omuyaga bwe gwakuba obufumbo bwe nga Bill Clinton akyali pulezidenti w'eggwanga lya Amerika. Kigambibwa nti Bill Clinton yali mu mukwano n'omuwala eyali akola mu woofiisi ye eyamanyibwa nga Monica Lewinsky. Bano baagezaako okukweka omukwano gwabwe naye omukwano nga bwe gulinga ekifuba nti ne bw'ogezaako okukikweka olwadda kin'okikolola byagaana, era bwe kityo olukiiko olukulu olufuzi olw'eggwanga bwe lwategeera bino, Bill Clinton n'akunyizibwa ekyamuleetera n'okuggyibwamu obwesige n'aggyibwa ku bukulembeze. Nakyala Hillary Rodham Clinton yayimirira ku magulu g'abiri n'awakanira bba ng'ebyali byogerwa byonna bwe byali ebijweteke era nga baali baagala kumulemesa ntebe. Bagamba nti ekituufu yali akimanyi era nga yali ataasa kitiibwa kya bba mu lujjudde ng'alaga omukwano ogutagambika, era kigambibwa nti bwe baddanga eka nga babakabwa nango. Omukyala ono era yagezaako nnyo okukuuma obufumbo bwabwe okulaba nga tebeeyawulayawulamu, n'atuukiriza ekyawandiikibwa ekigamba nti mu bulungi ne mu bubi ndibeera naawe, okufa kwe kulitwawukanya. Okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Amerika, ebintu eby'enjawulo by'azze akola mu ssemateeka w'eggwanga lya Amerika, obukugu n'ebifo by'azze abeeramu, yandiyita kulitalaba n'awangula Donald Trump mu kalulu akabula k'embale ak'okubeerawo mu Novemba w'omwaka guno. Ekibiina kya Democratic Party akibaddemu okuva mu mwaka gwa 1968, gy'emyaka 48 kati, era nga ne bba Clinton mwe yali ng'akyali mu bukulembeze bw'eggwanga lya Amerika. Ku Rock Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.